Kale oli mulabi mulungi wa Fik Media nkwebaza kuba otambudde naffe emyaka kati 7 ekintu kino nga tukikwasaganya ate na subscribinga bino byosubwa nze nasalawo abantu bano mbakuleetere olabe Fik Media onyumirwe ate oyige nkwaniriza nyiga akadaako osobola okufuna programs zino nga za premieringa ate osobola n'okujoininga omukutu guno ng'osasulayo akasente katini nnyo n'osobola okulaba ebyo abalala bye batalaba. Ogamba otya mukyala Bena banaye mukyala Bena gwe nnaku seetu olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tunyumyamu katini nnyo ate otegeere programu ye ku Radio 8 ekwata kuki then tuwene ku magezi amatintini ag'abaana abali mu luwummula omanyi oluwummula tuli mu luwanvu Desemba akyali kumpi twakamutandika butandisi waawo tumutuuse Makati ate ne January gyali so ng'omukyalo omuzadde agenda kubanga atuwa ku butya gwe omuzadde ali eyo atulaba oba gwe omukuza w'omwana oyinza okuba oli senga oyinza okuba oli kojja jjajja omanye butya omwana w'osobola omuhandolinga ate okubanga takutabukako ogenda omuzaayo taamu ejja okusoma ng'ate ekintu asobola okukikwasaganya. Bena nsanyusa okusinkana. Nange neesimye kusinkana ssebo. Ogamba otya? Gye ndi ndi wano sirina buzibu. Akulaba mumbulizeeko. Nkulamusizzaako nnyo nnyini ddala omulabi wa Fik Media amannya nze Bena Nantumbwe mukyala wa dada omufumbo. Ndi mukyala mufumbo mwami wange ewa. Okikkaatiriza nnyo ekyo. Ndi mufumbo ne bwe mbeera ku mpewo. Nsigala nkibakkaatiriza ngamba ndi mukyala mufumbo kuba mmanyi okugaba ennamba yange ku mpewo. Kakati omuntu ayinza okusukka w'alina okoma n'alowooza nti asobola okwogera by'ayogera so ng'ate ayogera na mukyala mufumbo. Esebo. Madde mmanyi okyali mu bana abeetega omanyi aba media temuli bangu. Mwakwata kikyamu. Mwe mutwetega siffe tubeetega. Okay. Bena akuwuliriza ku Radio 8 127 ewooma. Okola program ki? Nkola program oluwombo ebeerawo buli lunaku okuva ku Monday paka olunaku olwokutaano okutandika ne ssaawa 6 paka ssaawa zibeera 9. Kakati program oluwombo twogera ku bintu ebyenjawulo omukyala twogera ku ndabikayo tuyinamu akanyomero ak'effumbiro mwe tuteekera omukyala nga tonnafumba effumbiro lyennyini nga tonnaba kulifumbiramu oliteekateeka otya biki biweetaaga okubeera nabyo mu ffumbiro ye ogenda kufumba ki ate era tuyinamu n'ezzuula omwagalwawo ayinza okubeera eyakubulako ayinza okubeera mukyalo ddala ng'oyagala okakasa njagala oba omwami wo byonna bye tukola mu programu oluwombo. Essebo programu oluwombo ebeera ku mpewo za Radio 8 okuva ssaawa 6 paka ssaawa 9 okuva ku Monday paka olunaku olwokutaano. Ssebo ebyo byokka bye bibeeramu. Ebisigadde ebibeeramu awo tunyumyako n'abantu baffe ne batubuulira biki bye babeera balidde ne tunyumyako ne bakuba ku masimu ne tubakuba n'omuziki oguba wummuza ebirowoozo manya abantu babeera ne stress kakati bw'owuliriza ku music omulungi okakkana omutima. Manye naku zino mbadde mpuliriza nnyo programu eyo. Nawulidde omwami adayina omukyala yamubulako sibitegeera mulimu okuzuula abantu baffe. Mulimu okuzuula omwami oyo maama we yali yamusuulawo nga wa myaka 2 kakati ng'agamba agezezzaako maama abuze agezezzaako okubuuza taata alinga amubuzaabuza bw'atyo kale bambi nga tamanyi kyakola naye bamuleka nga wa myaka 2 ssaawa zino ali myaka 3 afunye baana 4 kakati abaana bamubuuza jjajja mukyala aliwa tamanyi kyakola. So kati mufundikidde mu kyuba ensonga zituuseewo. Ensonga zikyagenda maaso olw'ensonga nkyalina okunoonyereza kwenkola taata yennyini abeera bize ngezezaako munoonya nga sinnaba kumufuna naye nsuubira ssaawa alina okubeera nga mufuna okumugattaganya ne mutabani we asobole okutulagirira omwana maama w'omwana oyo gye bamuzaala tunoonye maama. Okay. Of course program ebeeramu omuziki. DJ Mutopro gokola naye. DJ Mutopro gwe nkola naye tubeera naye mwana muto nnyo naye yategeera kye bayita omuziki. Mwana kati ndimukutunuulira mu combination eyo. Ndimutunuulira omukyala
agenderedde akuliridde mu myaka akola n'omwana omuto eddala omukyala jjajja kiba kitya katukiyite nti jjajja akola n'omuzzukulu ye combination gye tuyina naye nga tetukola bulungi ekintu kyaffe n'owulira nga kikola ki nga kitambula mutayina bw'ayogera awo oba muli mu bulango oba muli luddawa ne bukusesa ayina bw'ayogera ne bunsesa kuba kati jjukira ye mwana naye ate omulaba nga ebintu by'ayogera bya magezi era ne weyandibadde ng'akolamu bw'ati nze embeera wendi okumulungamya omuziki gwatabula gwe ng'omuntu ogutegeera fine tujja gamba nti omuwuliriza gwayagala naye gwe nga jjajjaawe omuzzukulu omuziki gwakuba gw'ogutegeera gukunyumira omuziki gunyuma era ne gwemba nga atategedde bulungi afuba okunkakasa nti guno gwolaba guliwe goti naawe emyaka ogiraba envito ziraba okay tubadde tugambye nti ogenda kutuwa ku magezi ku butya babrother baffe basista baffe fe abatanazaala bwe tusobola okubakuumira awaka ffe abakyali abato kuba munnaye obuvunaanyizibwa tubuyina wadde situnazaala naye basista baffe bakyaliyo bato babrother baffe bakyaliyo obuvunaanyizibwa tubuyina ate betulabirira ffe naye ate waliwo n'atulaba ali eyo nga muzadde ayina omwana we yawummudde waliwo abali mu vaaka abali mu senior 4 waliwo abali mu senior 6 n'aba P7 omwana mu luwummula luno olunene omuzadde amukuuma atya bize wakati mu kubanga omuzadde akeera ku ssaawa emu n'agenda akole n'akomawo ku ssaawa oba emu oba bbiri ez'ekiro kati omwana amukuumya atya asigale ng'emirimu agikola awaka nga taliiwo oba nga waali ate nga tayonoonese kaakati ngenda kwogera ku bazadde kubanga tuyinamu abazadde abalinamu kasente n'abazadde nga beeyiya kati ebiseera ebisinga kantandeke n'abaana abalinamuko kasente nga famire yaba bijodolo kakati famire ye yaba bijodolo Katonda ayamba buyambi n'osanga abaana nga bavuddemu bulungi lwaki oluusi weesanga ng'abazadde abo mu myaka gyabwe egy'ekivubuka oba gye baakulira nga baakulira mu bulamu obuzibu naye ng'obulamu obuzibu bwe baakuliramu bo baakula nga kwe bayita okubonaabona nga babayigiriza kati n'abeerawo ng'agamba okutegana kw'empiseemu oba okubonaabona bwe mba nfunye ssente omwana wange sigenda kukola ki kumuteeka mu bintu ebyo ne yeerabira nti ye ssaawa zino waali ayambiddwa lwa mbeera gye yayitamu ssaawa zino omwana we tayagala kubeerako wamuyisa ye we yayita naye ate ng'abanga amukotoggedde abaana bo boolaba ababa bijodolo tebaagala bakole emirimu abazadde bamu n'abamu abakkiriza bakole agamba ffe twabonaabona ne tuyita mu mbeera enzibu saagala aboneebone era bamaidi babeerawo ewaka tasobola nakusindikako maidi mu luwummula ebbanga abaana lyebamaze nga bali ku ssomero so nga kyandibadde kituufu abaana bwe babeera nga bawummudde omukozi ne bw'abeera waali omwana yandyozezza ku bintu ayire ku lujja omwana asiimuule omwana awaate omwana anyige ku mmere awulire emmere bweyokya omugambe nti kaakati wajinyiza otya nti bwoti nti kati nyiga bwoti omwana wange tajja kuseesa ye mamba kyafumba kunku tajja kuseesaamu ajja kuzimba amatama kyova olaba abazadde abakola kye bategeera ng'akimanyi nti wadde ayina ku ssente naye omwana ono bw'anaaba akuze tagenda sigala mu maka g'abazadde be agenda kutambula agende naye afune ki amaka agage obuzibu bw'agenda okubusanga ng'akulidde mu bulamu obulungi kale wadde ayinza okuba nga Katonda amuyambye n'afuna omusajja ng'alimu kasente naye abasajja balina ebikula eby'enjawulo osobola omusanga ng'ayina ssente naye n'akugamba nze sirya mmere ya mukozi omukozi tanjoleza kaakati omuzadde ali awo olowooza omwana ono aba agenda kukola atya tamanyi kwoza tamanyi kufumba talina kyamanyi kukola amaka gagenda sigalawo oba omusuubira nti agenda kuveewo omusajja gye yagenda ataakomewo ninako omuntu omu eyennyumiriza n'aŋŋamba nti ye omukyala talina kyasobola kukola wabula olw'okuba ewaabwe bamwagala nnyo kiswaza n'okuswaza nnyazaala gy'abeera siwala kimuleetera okusituka najja
n'agenda nga mukoddomi we taliyo ayoze engoye kubanga omuwala yazaala maama w'omutabani. Naye ekireeta ebyo byonna ebyokuswala ki? Lwakubanga abaana tubalaga nti twabaagala nnyo ne tutabawa kye tuteekeddwa bbawa. Omukyala gwe yawasa talina mulimu gw'akola ewaka. Maama yava ewuwe gy'avudde n'ajja akola emirimu gy'awaka. Wabula ye nga ye yeemanyi nti yatuukirira mu ngeri etya. Olw'okuba akimanyi ewaabwe balina ku ssente, naye kennyini akozewo alina ku ssente, ate mukyala mulungi ate asomye. Kati ye n'alowooza nti ebyo bye bikola amaka. Oba okitegedde? Era ne maama takiinaako buzibu. Takiinaako buzibu. Ebosanga omwana ayagale mwana munne munnange beesiima omwana wange. Omwana n'oyo olowooza asobola okukola kino. Kale omwana n'obeera ng'omulekedde obulamu obuzibu ennyo. So kaakati ne wabeerawo ne famire bano nga tebalina bulungi ssente. Tuli mu kwetetenkanya. Weetetenkanya. Kaakati ate bano abeetetenkanya bo batera okunnyumira nti abeerawo n'agamba nze ndi mukazi munaku akasente kenfuna nkafuna mu kubonaabona. N'agamba omwana munnange ojja kuyiga okukola, ojja kuyiga okunoonya ssente. Bwe luba lusuku bagenda bombi. Bagenda bw'aba asalira endagala nakola ki? N'amanya nti oluwummula lutuuse, bw'abeera oba asiika binyeebwa n'agamba naawe ojja tutuulawo wali tukole ki? Tutunda babiri. Kati oyo n'olaba kale aba akikola mu bulumi, naye ng'ate kiyamba omwana. Ate ng'alina okuddayo n'ewaka, akole n'egyawaka, wadde n'omuzadde agenza ku mulimu. Kati mu mbeera eyo nyongera okubiriza bazadde bannange tubeere abeegendereza. Tutunuulire nnyo n'abaana bano nga bali mu luwummula. Abaana bano beeyisa batya? Abaana ku ssomero gye babeera basisinkana bannaabwe ab'enjawulo ne bakola emize gy'oba tomanyi. Basinkanayo ne bayigirizibwa emize emirala ennyo. Kati omwana ono muwe obudde, mufuule mukwano gwo, nyumya naye beera free naye, ojja kulaba wakati mu kunyumya agenda nga ayogera akantu ng'ogamba tayinza omusimatuka nga munyumya kuba takutya. Tayina eri ntiisa, maama n'awulira kino. Kaakati bw'omala okukimanya, ofuna engeri y'okwogeramu n'omwana oyo, n'osobola okubeera ng'omuluŋŋamya. N'omuluŋŋamya n'omugamba nedda, ekintu kino na kino bwe kiti si kituufu. Oba n'amugamba nti okusinziira mukwano gw'oyo byakola, oba ennyambala gy'ayambalamu, oba enneeyisa gy'ayeeyisaamu, si nnungi. Naye mukyala Bena, omukwano gw'omuzadde n'omwana gukomewa. Fine, tulina okubafuula mikwano gyaffe oba mukwano gyammwe mu abazadde basobole okuba nga ababeeyabiza. Naye ate tekiisuke kuba nina okutuuka n'emboggolamuko, nina okutuuka ne omukwano guno gwandibadde gukomawo. Omwana ono tammanyiire. Kaakati omwana mufuule mukwano gwo. Naye ate omwana bw'abeera ng'akoze ensobi, tobikka ku nsobi. Mulage ekikyamu nti kikyamu, n'ekituufu nti kituufu. Bw'eba mbooka efubutukeyo muyiseemu obuswanyi. Mbooko efubutukeyo amanye nti maama wano kino kyenkola takyagala. Kino kimunyiiza. Ekyokumufuula mukwano gwo tekikuleetera ate nti ne bw'aba akoze ensobi mbwe atajja kunyiiga. Omusuusuute oba omugambeko ng'ate naawe omutya olw'okuba toyagala akukyawe. Kati ffe Bayibuli etugamba nti era wavudde n'ekyejo. Suula omuggo oyo noona omwana. Kati omwana tomwonoona. Oyagala muwa bulamu bulungi, oyagala muyigiriza, ate ebiseera ebisinga naddala ffe bamaama. Omwana buli lwakola ensobi nga bagamba olaba ekyana kisiru nga ki? Nga nnyina. Bagamba omwana omubi akola ki? Avumaganya nnyina. Kaakati abakyala. Naye nga nkyali ku bakyala ne bataata. Bataata we baatutaasiza. Tewali we baba bataasiza olw'ensonga. Omubi tavumaganya kitaawe. Naye kino nakyo kitukwatako fembi maama ne taata. Kati waliwo omwana wabeera akulemeredde gwe nga maama nga taata jjabuzi n'akuyita n'akugamba Bena jangu wano. Maama we yakugambye okugenda ku luzzi n'okola otya? Kyokka nga kimala. Era nga waali akimanyi nti singa mba sikoze kino taata najja obuzibu babuzze. Naye kati taata anaafuuka mukwano gwange nze omwana nga Eva eyo yembeera gyajjiramu ya bukambwe yakola ki? Bukambwe bwokka talina kubeera mukambwe kyokka.
ayina okubeera nkugambye omwana mufule wekyetaagisiriza n'amanya omwana abeerawo ng'akimanyi kati ffe waka abaana bakimanyi nti okutambulatambula si tetukyagala okitegeera tewali kutaayaaya ebyokutaayaaya ebyo nedda omwana n'abeerawo nga ali free nakyo akimanyi tataayaaya kubanga abaana gye batambulira eyo gye basanga ebintu olusi ebiboonoona emikwano emikyafu ate tomuziyiza nnyo kumubeezaawo nti lwanaaba afulumyeko ekikomera agenda kuba alaba nga buli kimu kipya kino kikola otya afuluma ekisaanidde tukola n'okeera ku makya n'otambula n'ogenda naye funayo olunaku ne bw'oba nga okola Mande paka kale Saturday funayo olunaku ng'olwesande omwana wo tambulako naye omwana wo muwaneko mugeba ne mwana wange wakula bulungi munange mwana wange kino kano kakunyumira ate manya omwana wo biki ebimunyumira biki byayagala okwambala mulungamye omugambe nti omanyi olugoye luno bweru tibwonna olwambala kino kye kiyinza okubaawo ate ekyo bwe kimala okubaawo kino kye kiyinza okuvaamu n'abeerawo ng'akitegedde kakati omwana ono lwaki nkugambye okwogerako naye bwe kiba kirungi kimugambe omwana waba ayina amaaso malungi mugaya mwana wange oyina amaaso malungi naye amaaso ago bw'onooba nga teweekutte bulungi gagenda kuviirako obuzibu buno na buno kati omusajja yenna bw'ajja nga ajja okumusemberera nga muwaanawaana amaaso yakiwulira akimanyi naye kakati emabega eri aba amanyi kiki ekigenda okuddirira kyakubiri abaana bano tulina engeri ndowooza oba gye tubakuttemu abazadde tugenda ne twebaka ab'obuwala ab'obulenzi abaana bonna abaana tugenda ne twebaka ne tubalekera obudde ne balaba TV naye n'alaba ka sinema paka 7-8 gwa kiro ate obudde gye bweyongera eyo ku TV kubeerako firimu enzibuzibu n'otafaayo ng'omuzadde kujja kucekinga kugamba abaana abali ku TV biki bye balaba biki bye balaba olw'okubanga gw'okooye kaakati omwana n'alyoka agenda ng'alaba ebintu ebitategeerekeka ekyo nga kiri awo ebitali bya myaka gye tebinnatuuka bwongo bwe ku byakomodeti kati waliwo ekirala kyentunuulira abaana bano okubagatta abalenzi nga basula n'abawala oluusi ebeera mbeera naye si kirungi amaka agasinga ebisenge byawukana si bonna ebyawukana byawukana ku muzaddala babanga bakuzeekuzeemu wano babanga bato kibokke ku muzadde nga yeesobola naye nga teyeesobola nze mbirabyeko n'osanga ng'omwana yayagadde sisita we ebintu eby'obuswavu lwa mbeera eyo etali nnungi so abazadde tweyongere okubeera nga twegendereza abaana baffe tubabuulirire omwana yogera naye tomukwekerera ebintu by'omukweka okwogera naye bye bamugamba eyo gy'otabeera ate ne bamukozesa ensobi okitegeera kati ate weegenderezanga nnyo abaana basirise bazibu nnyo ofundako n'ono gw'olabanga alina effujjo n'omutegeera naye omwana omusirisa ate abeera muzibu nnyo aba yeetaaga okukwata mpola nti olunaku lumu asobola okukola ekintu nga totegedde ne weebuuza nakisuubira ne kigwawo bugwi so tweyongere abaana tubawe ku ssente wabona obudde balina osaasaanya abaana ennaku zino balina amasimu yeetaaga data balina zitaabu bakola ki abaana tubawengayo ku kasente nze ndi omu balina okugula ku bitumbuwa omwana omuwa ku ssente bw'oba oyina mwana muwala ayagala kugula eyaringi bukiki kyobwoba okwewunda bw'oba nga oyinamu kasente omwana muwe ku ssente ate era bw'oba azikozese bulungi yogera naye kyenkugamba nti omwana yogera naye bw'oba toyina ssente era munnyonnyole omugambe nti mwana wange nkimanyi weetaaga ssente weetaaga omutwalo gwa ssente naye nga bw'olaba embeera we tuyimiridde nkwagala nnyo nkimanyi banno ku ssomero balya pizza bakola biki naye tutunuulire embeera gye tulimu bali ewaabwe balina ffe tetuyina tukoze tutya akatono kano ke tuyina nsazeewo nkagabane naawe kakwate bulungi ate naawe weekwate bulungi abo boosanga oyinza okubalaba nga babawa buli kimu kye baagala nga bo obusobozi weebuli naye ate omwana n'atasomeera n'akomaawo naye ggwe soma tutunuulire kiri ekiri mu maaso
ky'otasobodde kufuna kati osobola okukifuna ng'okuze ng'omaliriza okusoma. Abazadde sex education ino mugisudde nnyo ate wano mu luwummula yeetaagisa nnyo mwefudde era abagenda ku mirimo okukola naye notafisaayo kadde mwana kubaako kyokola kikyomugamba sexually kuba abaana kati babimanyi omwana n'ow'emyaka 10 alina kyamanyi ku bikwatagana ku sexual whatever education. Abaana bano tukole tutya omuzadde oyinza muwa amagezi ki kubanga omuvubuka alina okubanga yeekuuma oba oliawo obutafunisa mwana munneeki lubuto. Yes, n'omwana omuwala alina okubanga yeekuuma ebya booda oba bivubuka byawa okubanga tebikola ki oba luno n'okumukwata kuba nakyo weekiri rape waali defilement waali. Sex education yon lwaki tumusuuliridde nnyo era amagezi ki g'osobola okuwa omuzadde ku sex education mu luwummula luno? Abazadde abasinga abeerawo ng'agamba omwana wange nnyinza kumugamba nti ebigambo nga bino n'abeera ng'atya okwogera naye ebigambo bwe bityo. Naye omuzadde nkugamba buli lw'otula n'omwana naawo nga tamanyi ddi lwagenda kukozesa paadi. Nnyumirwa nnyo omuzadde afuna omwana n'amubuulira ekintu n'amulaga nti kibeera bwe kiti. Bw'otunuulira omwana n'olaba kiri n'akikubawo bwe bbwa. Ofuna engeri ennungi ey'okukyambazaamu. Kati okugeza osobola okeera ku makya n'otunuulira ng'omwana gw'oyina ali mu myaka 11 awo. Omusuubira okwekoona akagere mu bbanga eritali lyawala. Kati omwana oyo oba olina okumuyita n'omunnyonnyola n'omugamba nti mwana wange akantu kano okalaba nti ye eno bagiyita paadi bagikola bwe bati ne bwe bati. Bw'okeeranga ku makya n'olaba ekintu bwe kiti ne bwe kiti kino ky'olina okukola ate bw'oba okomyewo n'ombuulira tosirika. Okitegeera? Omwana oyo bw'atuuka ekintu kyonna bwe kimubeerako ng'akimanyi baŋŋamba sitya ng'akiyina mu mutwe akisuubira era olubaawo nga gujja kugamba maama ojjukira bwe waŋŋamba luli munnange nakirabye. Okitegeera? Kati ng'omugamba nti totya oyina kukola bw'oti ne bw'oti wabula ate oyina okubeera omwegendereza kuba kaakati kino ekikutuuseeko toyina kwesembereza basajja toyina kuzannya n'abasajja. Singa ensobi yonna ebeerawo bagenda kusiiga siriimu ofe ate bagenda kufunisa olubuto ng'okyali mwana muto. Singa omala n'ofuna olubuto ng'okyali mwana muto olwo olubuto lwo terusobola kukulirwamu mwana ojja kubeerayo n'omwana ebbanga ttono munda omwo ofe tojja kusobola kuwanirira mwana. Kati buli lwabeera funa engeri gy'omugambamu okimulage naye ng'okiyita eno bbali nga bw'okibikkabikka kuba tosobola kumala gamugamba kintu bw'oti naye nga tulina abaana okubataasa ne tubabuulira tetusirika. Ensobi tuziteeke wali ku bbali kuba bino ebintu abaana babisoma. Manye talina kwegatta before reaching that age. Sinakindi before marriage. Yes. Omunnyonnyole bulungi abeere ng'akitegeera. Kale mukyala Bena gwe tubadde naye olunaku luno olwaleero kansuubire oyize kuba Fik Media eno eriwo okuyigiriza obaka obusembayo obwa Ssekukkulu n'omwaka. Njagala okubaagaliza ennaku enkulu mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja in advance. Mwekuume manyi nti ebikujjuko bibeera bingi naye mwekuume musobole okuyita mu mwaka guno mutandike n'omwaka omulala nga muli balamu. Temusaasaanya nnyo kubanga omwaka gugenda okuggwako nga temugenda mu school fees. Nzikiriza ntumire ku mwagalwa wange Dada Gerard nkwagala nnyo weebale kunjagala weebale kundabirira n'abaana bange bonna mbaagala nnyo ne mwannyinaze David ne mukyala wange mubeere bulungi. Naye oli mu baana bameka kati? Nina abaana 3. Ninayo Gabi, nina Tone, nina ne Jeremiah. Kale tubatumiddeko nnyo nange mbatumiddeko mbaagala nnyo. Gwe ngasiwulidde bw'ogamba gwe toyinaayo anti ze siina tonnalaba. Obuvunaanyizibwa nkyalina bw'abasista bange ne babrother bange. Olinda bakulabe? Bannaye olinda kunyeenya nga kkedo? Nkyali. Olinda kunyeenya nga kkedo? Nkyali. Okyetegereza? Nkyetegereza. Kale
omutuufu Mungu agenda mmuleeta era nange onatuukira mu myaka gyo osanga ninayo nga 5 ku 6. Kale twenza tweyanzeege kansuubire programu eno ekunyumidde ate oyina kyogiyizeemu. Ye mukyala Bena Nantumbwe akolera programu Oluwombo Monday to Friday ssaawa 6 ez'emisana paka 9 ez'olweggulu. Beerako omuwulirize ku 127 Fama Radio 8 ewooma. Tomusubwa abeera ne DJ Mutopuro gwensuubira nti akukubira ogwo gwennyini omuziki ogwokutwaliza mu malya g'ekyemisana ng'odalya naye tujja mufuna wano DJ Mutopuro naye twongere okwogera ebigambo. Kale atakumira mpera nsaba abankumire bannange kino buli lwemba siibula nkibajjukiza tuvuge bulungi. Oli ku boda, oli ku kagaali, oli mu motoka, tuvuge bulungi bannange. Eno sire season accidents nyingi nnyo. Tulina okwetaasa obubenje. Tubaagala muli balamu. Yes, n'ababbi bangi naye bababbi babaddewo beeyongera muno obufere bweyongera mu season zino ez'ennaku enkulu obubbi jjukira wabeerawo abagenda mu kyalo so beeyongera okubeera abeegendereza. Naye n'abakonkomalidde ku makubo ndaba abavuzi ba baasi tebannaba kufuna bisaanyizo bya minisitule bye yabasaba. Bw'olaba ng'okonkomadde ng'otandika okukadigidawo ate munnayo n'osula mu paaka ng'atandika okulamaga gwe ate ssebo n'osula mu paaka ennaku mmeka mbalaba mukonkomalidde mu taxi paaka awo tandika okukadigidawo ogenda Kabaali kati olunaku lw'onomala lulamba ng'oli mu gundi mu paaka eyatambuddewo aba ayisizza empigi ng'otuuka eka yaabwe nga weebaka mbeera bulungi mweraba.